Akasatuko kano akabadde mu Luweero buli omu alina contribution gy'abadde akola. Ebyatuukawo mu bulabirizi buno buli omu alina kye yakola. Oyinza okuba nga wanyigira muntu, oyinza okuba mugamba agagambo, oyinza okuba nga wakola ki. Ffe batugambye agagambo agazita ennyo n'owulira nga likubye naye lwakubanga oli musajja ne weegumizaawo, naye ng'oli akubye obugambo naye omusajja omukulu bw'ati n'avaamu obugambo obwenkanidde wano. Naawe olunaku luno okwegayirira kwaffe Mukama twongere okutunaaza bulijjo n'omusaayi gwo n'okututukuza mu kutambula kwaffe mu kulowooza. Katonda wange janjaba abalwadde abali mu ffe wano era obawonye, abalina okusomozebwa okutalekwa okusinga byonna tukwebaza Mukama olw'ekitabo ky'obulamu ky'otuwadde bingi by'otuvuunusizza. Ekitiibwa kyonna n'okwebaza bibeere gy'oli Ayi Katonda ayinza byonna kitaffe w'omu ggulu, kubanga gwe mukisaake kuno kakati Sunday School ekyali wano. Nsaba Sunday School batuwa oluyimba okuva n'enkya, okuva Sunday eno gye tutandise tuyingire mu muudu eyo. Manyi buli kitongole kiri mu kaweefulaba. Ndaba abaweereza mukadde waffe Reverend Kasumba Musoke mwongeremu amaanyi mu bujjumbize. Ekiseera kye mbadde wano bannaluweero abakristaayo ba Lutiko temuli bajjumbize nnyo nga Kasiibo bwe yalikoze eki bwe yalibadde. Mmwe kyakulabirako, mmwe Lutiko, mmwe muli waggulu. Kakati mu kkanisa muno buli lwa Sande wabeerawo abagenyi abajja naye nga balabira abamu bajja buzi ku benchmarkinga. Baba Lutiko abayimbi bafaanana batya, baba Kebezi bakola batya, baba Kristaayo bawa batya. Akati era baba bawuliza ebirabo nga bawuliza yaba Lutiko bawa batya. Agamba nti okutunulira abantu bo n'okusaasira. Tusaba Katonda asonyiwe buli kinomu. Akasatuko kano akabadde mu Luweero buli omu alina contribution gy'abadde akola. Ebyatuukawo mu bulabirizi buno buli omu alina kye yakola. Oyinza okuba nga wanyigira muntu, oyinza okuba mugamba agagambo, oyinza okuba nga wakola ki. Ffe batugambye agagambo agazita ennyo n'owulira nga likubye naye lwakubanga oli musajja ne weegumizaawo, naye ng'oli akubye obugambo naye omusajja omukulu bw'ati n'avaamu obugambo obwenkanidde wano, ng'ogulaba talina okugusitula naye agusitula nga gumuzitowere naye n'agukasuukirira. Naye okulaba nga tukyaliwo twebaza kaki Katonda Mukama atubeere ate atusonyiwe. Nze njagala kubategeeza byonna ebibaddewo, abakoze byonna ebibadde bitunyiza oba okola ki oba kiki kyonna banaye tubasonyiye. Betukoze ki? Tubasonyiye. Ese eno bw'oba otaasa embeera tolema kubaako bw'olinnya ku kagere. Oluusi omu oyinza okumusindika n'agwa eri n'asigala ng'anuubuse, omulala n'okola embeera okugitaasa okulaba ng'embeera ebeerawo. Senga ennyumba ekolera omuliro ng'ekyetaagisa kwe kulaba ng'ezikirizibwa
bannange buli omu amaaso abagatadde ku nnyumba ekuta omuliro. Kaakati no nga ndeese seppiki y'amazzi ngenda okuyiwa, ate gwe n'oyimirira nnyinza okukoona n'ogweri, situnuulira kugwako, ntunuulira nnyumba gyenkola ki? Kaakati babeerawo gwe tulinnyeeko bannange, tusaba mutusonyiwe naye nga tugamba nti Mukama atukoze bulungi, kasita enkomerero ya byonna ebadde ennungi.